tubeere nga tumussa ku mulongo Nakato mutenga mwenna we muli. Mwana wange mulongo, akazindaalo kaliwo akalala. Omuwa akazindaalo. Mukwatire kawa akazindaalo. Mwana wange mulongo. Wangi taata. Nze taata wo bampita Senkulu Kasiko Mutaasa. Nakongojja emisambwa Lubali n'amayembe. Ge gampa obuyinza obwakuwonya. Abo ate nga bavumuzi bawonyi. Nkutaddeko ddamula w'obuyinza ono w'obwerufu. Ogenda owonye ensi. Ogenda otaasa ensi. Ogenda ojjanjaba ensi. Obeera nga waggonjebwa. Tobanga na ttima. Sente kikulu. Naye tokikulembezanga nnyo. Olabyeyo abaana abali ku lusozi beekozeeko awatali wadde 10. Olabyeyo beeteeseese mu Lubaale nga tebalina wadde 10. Wabayo asaanira okuwa obuyambi, bw'ajjanga mu maaso go omuyambanga. Ebigambo tebikukyusanga ndowoozayo ku bwakatonda bwo, obigumiranga. Okuva na leero ng'okakasizza oli jjajja w'abaana. Era nkutadde tokyali mwana wa mu luggya akyatumibwa ku lujja olwange. Okuva na leero nkutongodde naawe otandike obuweereza obubwo. Mpa ku miggerejo nkuwadde omuggo guno. Ekitegeeza olina ogukolerera ogujjuza gubeere nga gujjulanga guno. Ogulaba? Oyo ddamula gwe nkuwadde w'obwerufu obanga mwerufu mu byokola byonna. Naye bw'olifuuka Nankulu tuliguteekako ekyawansi ate ne tugwambaza wano ne tugukwasa mu bwannankulu. Naye kati ogenda kwata gwa kitundu gukujjukizenga nti olina ogujjuza okuba Nankulu. Bassebo ne bannyabo no tumutadde nga jjajja w'abaana. Jjajja w'abaana y'oyo asabidde n'amulaki Lubaale we. Obuweereza bwe bwe ngenda osinziirako ebyakomewo wano mutenga Nankulu. Nga tumaze okuteekateeka naye abaana abalala nendaba nti ayize we bateekateeka banne. Naye kaakati wano mugjeewo mulwale buli ndwadde zammwe. Mujje babalagule. Teri abakuba ku mukono. Mwenna n'abali ku social media ndi muzibu wa kulaba. Gwe bw'owulira ng'olina ensongayo enamba tugenda va wano ng'agisomye okutandika n'enkya mu mufuule bize. Tagenda akolera sente nnyingi kuba tanaba kumanya makulu ga sente nga nze taata we. Ow'emitwalo 2 jangu, ow'e5, ow'e10, ow'abiri mwenna atalina jangu. Akole mumutegere nti ddala yakola ki? Yasamira. Baida wenze mu kutandika obusawo nakolerangako n'onusu 10 n'ekikumi nabo obwerere. Naye nze tageti yange yali yakulaga nti nsi nti ddala nakola ki? Nasamira. Ng'alagula abantu ku bwerere. Kati kowe n'oli eyo n'ekizibu kyo nga kyagaana. Wano okutandika n'enkya waggule. Jangu bakulagule ku bwerere. Wabula bw'azuula eby'okujjanjaba ebyo bibye y'anaamanya oba akujjanjabira bwerere oba bumusasula. Ewiiki 2 zokka bwe ziggwako jjajjaawe y'anaamanya. Ekirala kye ŋŋamba bwe tuba tumuteesiteese Lubaale bw'aba akuluma ajja kuyambako ku kitundu ky'okutanga Lubaale. Era ekyo mwenna abaagala okutanga Lubaale nga muli ba sayidi eno temuddamu kuntawaanya. Wuuno muteesiteese. Wabula mutuuka ku kitundu ekirala tebanaba kutabuka. Taata weebala okuzaala omwana omuvumu yajjayo Lubaale wammwe. Nakato yajjayo Lubaale
okuviira Jembe, emisambwa, kabaka. Mukitegeera Lubaale wammwe waali era nze sigenda genda naye ngenda mumuleka wano naye mumukuume ng'akalera kaki ogwange nteeseteese ogwomwe gwa kumukuuma bwe mulemererwanga omukuuma ne mumusobya ajja kuddamu abakube nga bwe yabakuba nga temunabakola ki kumutegeera yentanda gye mbasibiridde Lubaale si woono wammwe kuba gye mukoma omukwata obulungi nammwe gye mukoma ofuna ki ebirungi n'emirembe Lubaale mukwate bulungi mufunenga yakadde mujje mukiggwa mukiike mukume ku byoto musige ku balonga omuzigo ennono yaffe bweti bwetambula tetukola bingi wabula ekikulu eno embuga ne bw'aba nga avudde mu bulamu bwamwe bw'ensi eno tesalirwangamu musaayi neekuba gwa nkoko neekuba gwa mbuzi neekuba gwa nte bisalibwa kwa bweru nereetebwa nnyama Lubaale wammwe mumukuume omukolo gw'amatikkira guwedde mutuwe akayimba abantu bajaguze tweyanziza nnyo jjajja byonna by'okoze okutembeeta muwala waffe ye taata webale kusiima taata naye emisambwa gikukuumye akasusu wenna kanyirira kasiga n'abavubuka bano ab'emyaka abiri saba akasusu kano kakanduka naye ono bwe yatandika okuteekamu amaanyi ensonga eno olaba nodda buto bulijjo mbagamba nti akanduka nnyo 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 bulijjo mbagamba nti omuntu asamidde oba omulaba mwomuli eyo nga mukala busembo mwasamira mwerimba mudde musamire owekinnansi sebera luno sebera luno ebyaffe bimaze okutereera sebera ebyaffe bimaze okutereera abasaba ne banyaba abali wano satifikeeti eno esoma bweti Abeerufu Traditional Healers and Herbalist Association range number 008 Abeerufu Traditional Healers Herbalist Association PO Box 1 Kambolo teri musamiza musinga mu Bunyolo era abali mu Bunyolo manyi nti media zitambula buuza jjajja tibeerindaani abeera Kagadi amanyi yeesimbibwamu abeeyita ab'amaanyi e Bunyolo ne balemwa kubanga ku muzimu gwa Yesu n'ebirala naye Mukama amubeereddewo era ayambye Abanyolo bamwenyumirizaamu mwana wange nkukakasiza ddala nti oli jjajja w'abaana okuva na leero Banyoro balyokwabo mao balyokwabo abanyoro balyokwabo balyokwabo abanyoro balyokwabo mao balyokwabo abanyoro balyokwabo mao Taudera nakaimata udera mao taudera nakaimata udera mao awone emizimu gyewaffe gisiimye mujja funa emikisa ntera akakayimba awo sokendete first lady mulabeko ne taata nkwaddeyo akantu katini nnyo kano nsaba okasiima mwana wange kiraga abantu bakirabe tagenda mumala okusamiza ng'ekyaliwo webale kugizzaawo bw'okola ebirungi okola ki nange omwana nga akoze eki asiimye kakati bassebo ne bannyabo
bassebo ne bannyabo tuli ku mukolo gwe bayita ogw'okuteebwa mu busamize nti omuntu bw'ateekebwateekebwa n'essenkulu omukugu mu kuteekateeka omuntu ng'amusamizizza emikolo bwe giba giwedde ayita abantu ku kyalo n'ayita abakulembeze bonna ne bategeera nti awantu awo wateekeddwawo omuntu eyasamidde ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti oba mwoyo bwe guti ne bwe guti era nga mulaba abantu babaddewo bangi yasamidde jjajjaffe Muwanga nga mukebezi era yabakebeddeko ne bakakasa nti ddala Muwanga yoyo mwennyini gwe twateeseteese mu kifo kino enkola eno yaliwo okuva ku bajjajjaffe yadibizibwa olw'okuba nti abantu bajjamu kye bayita fiya n'okulowooza nti okusamira kuba kwonoona kitali kituufu ekyokubiri ekyadibya enkola eno nti n'abantu bennyini abaali bateekateeka abantu nga tebeekakasa bye bakola ki bye bakolera abantu kati ng'ate okuvaayo okukikola mu lujjudde omuntu abimukolereyo mu nkukutu ate enkukutu yesinza okuleeta ebirumira mu busamize obusamize kitegeeza kusamize so nze navaayo n'enkola y'obwerufu okuzzaawo enkola y'abajjajjaffe ey'edda buli mu kimu kyova olaba nti tukoze omukolo guno ogw'okuta omwana mu lubaale ng'ab'ekika kye we bali ab'okukyalo we bali abakulembeze bonna bakola ki we bali ne tumutanga jjajja w'abaana ate era ne tubuulira n'abantu tumutadde kukola ki omutenda gwe tumuteereddeko alina kukola ki alina kukomawa kiyamba okuwa omusana abantu abo era nga tumutadde nga tumuwadde n'ekiwandiiko kubanze benta mu ssomero lyange mbawa certificate erikakasa nti oyo yatendekebwa mu ssomero lya Senkulu Kasiko Mutaasa eritendeka ab'obuwangwa n'ennono erisamiza omuntu oyo ng'akuguse bye tuyita spirituality oba obwamwoyo obwa wano bw'omwana w'omuddugavu. Bw'obadde oyogera mu bigambo bye ovumiridde abawalampa omwennyango oba kabaka nga bamuvuma lambula mukka ku bantu abatyobola ekitiibwa kya kabaka abo be basinga okunyiiza. Tulina bannaffe abasiraamu bo bavaayo nga bavoola buli kintu kyonna kyekuusa ku buwangwa na nnono okuviira ddala ku bukulembeze hairake bwe bakyawa okusamira nga baleese omuzimu ogwabwe ogwa Muhammad ne balowooza nti ffenna tulina kukkiriza muki mu Muhammad ekitali kituufu. Nze ndi musamize naye bw'oba tokkiriza mu kusamira toba mulabe wange ekyo kyokkiririzaamu. Tubasaba basiraamu mmwe omuwalampa abantu olw'okuba bambadde embugo mubalekere eddembe lyabwe nga nammwe we twabalekera eddembe ly'okuleeta wano omuzimu gw'omuzungu oba omuwalabu okutufuga wano tetubakwatako tetubafaako kuba ddaali ddembe lyammwe. N'envumirira bano abavaayo okutyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja nga bamwogerako ebigambo buli kimu bamulifaalinga simanyi eryoseeka kiti simanyi kiteekaani nabayimbira n'oluyimba ne mbagamba nti kemumukutteko naffe tukoze eki tuvuddeyo. Temuyinza kukwata ku mpologoma ya Buganda nga kyekifundikwa ky'emyoyo ffe gye tusamira amaanyi g'omutonzi mwe gakkira oyo ekitiibwa kye tekikugwako kalulu Katonda yakimuwa ne bw'ayita mu bantu enviiri zibava ku mutwe bawulira amaanyi ag'enjawulo n'omusaayi nga gukyuse olw'okubanga yatondebwa bw'atyo. Kati g'omuntu bw'ovaayo n'ovoola omuntu ng'oyo tukulabira ddala ng'oli omu ku bantu abajja okuwabya ensi eno nga n'ebuwalabu esibuka eddiini yammwe naye eriyo kingi waayo lwaki tosookera kuvoola oyo olyoka ojja ovoola owaffe wano. Era ku ekyo nali munyiivu nnyo ku basajja abo ate mbategeeza nti tujja kuvaayo naffe tukozese emimwa gyaffe okubategeeza nti wadde tubawadde ekitiibwa ebbanga ddene naye bwe mukola ebitabaweesa kitiibwa ne mwetyoboola tujja kubanga tubalungamya era nga tubabuulira ekituufu ekyokukola ki ekyokukola. Gwe w'oba oli musiraamu tetukuganye kubeera musiraamu jjajjaawo okubeera Ibulahimu nga ne jjajjaawo omulala ye Muhammadi naye ffe tukimanyi bulungi nti tuli bazzukulu ba Nambi n'ekintu mu Buganda. Ssaabasajja kabaka ye kabaka waffe amadiini go nyongereza nvandiirwa etagaana muntu kukkuta.